njagala okubeera nga njezaayo za mwena abaagalana gye muli naye ate nze nga nze omuntu siri musanyufu era sinze omusanyufu ennyo nina ennaku ya mirundi ebiri naye ngenda beera ngibanyonyola mu stories zaffe z'olunaku olwaleero amannya gagenze Rosemary nanukako Sparks 256 okubeera nga tubatusako story ez'enjawulo gy'otaabadde gy'otaayise gye wabeeredde mu bikunta byo nga tubakuweereza bimuli gye wabeeredde mu bikunta byo ng'olizeeka message ne kagaana mukwano nze nabaddeyo keka red kalokolaba ngenda beera nga matandika ne stories z'abaagalana ate joro nga tumanyi 14 lubeera lunaku lw'abaagalana bulinga 14 Feb teri atakimanyi ndowooza n'omwana omuto yakazaalibwa abeera akimanyi that's Valentine's Day it's only for lovers if you know you're single sleep engati gye yabadde Monday kyemanyi mwakoze ne mudde waka you ate supper nemwebaka okitegere ekintu ekyo ngenda beera nga ntandika ne Rickman n'amakula twabadde tukyali awo omwana tagenda nga tatukusingira ng'agamba mbu golo lwe yanywa nga 14 Febu ye golo ye Hamza lwe yagimuteeba n'agamba omanyi Kirema ngitaddeyo gundi teyasobola gikwata onyango teyasobola kukwata ndi mupiira naye nga Rema yatutegeezezza nti nga 14 goli ye lwe yanywa emuba mubazeebazeemu omwana waabwe ebbanga lyayina ndowooza lyeryo wa last year ebbanga lyeryo golo yaabwe bwe yanywa ne babeera nga batuleetera baby Aliyah singa si Hamza era nga asobola okuseebako lunaku nga luno yeri surprise gye yamukolera namutwaleyo ebintu bya hoteri kirekadde binyuma ate I'm sure waliwo n'omulala ali eyo nga naye golo yanywedde mwemulinde bagenda banoonya gwoba omanyi olina gwe wabadde naye weetegeke ssaawa yonna bagenda kukunoonya sisobola kwogera ku baagalana ne neerabira his excellence Bobi Wine and Bobby. Okay, I gave up on love. Never but like they make me feel like I should fall in love again. But they buy akatuka kuba yanga 12. Then nga 14 jokira birthday jirambo libo message. Honey, okubeera nawe. What? Natubusa olunaku olu. Netujja ku Valentine. Vanezili message. If you didn't see Bobi Wine's later tugenda jita later kuba ne yawandise ebintu ku Babi ne Babi ne nawandikira omwagala we banange if you're giving up on love banange mutunulire Babi ne Bobi abantu abayina real love jabali people feel love there but tubafunye batya bakati twange baganda ba Babi they are all taken you know Bobby's sons they are still young you know so I have to search somewhere else but where never nange nze Bobby ne Babi be bantu between mu Uganda be ba Romeo ne Juliet kitegeera Romeo and Juliet that's Bobi Wine and Babi woba toyina love nenga ya bebe ku tetwajiba anyway tomanya labika jashaka they celebrated mu mpola talking about people who celebrated my baby Hellen Lukoma mwabadde mu Charles Smash is pregnant yabagambye yayina wakuliza omwana tuba tukyali ku bya olubutto Valentine ng'etuuka they didn't put on red bo basazeewo kwambala white Mr. Enga agamba gye mugenda oweera bakazi bammwe ebimuli bya red I'm going to gift my wife yellow flowers imagine yellow flowers Napa plate again Hellen Lukoma oh my god iyo Hellen Lukoma ajina aleka stokola ebintu ng'ebyo abana ozaala balenzi onyirira bunyirizi tokula baki babeera tebabikuwa lwaki nedda mwebuuza Hellen Lukoma wajja asabira kuba ayina mix Did you look? Did you look? Let go aina mixer so putting Hellen Lukoma aside nga tukyali ku bantu abagala mwe gye mwabaddeyo nga mwesindikira bu message gye mwabaddeyo nga oli kasimu kolinze omwagala akusindikira message gye wabaddeyo ng'olinze delivery boy akubira gambe mukwana is this price where can I find you I have something for you yeah God is plan yabadde ku tweet yakutaka simu ke nagamba I think it's time for people to find out or people to know that this is that like Sheilah Gashumba some lagajarida some are just took her just like that abasajja abazibu so God is plan got his phone ngagenda nga posting ekifaananyi kya Rickman ekino ekifaananyi kiraza nti si kyakati bw'oba my Rickman wafaanana kati so he was like this nigga used to come into my house to eat food
drinks. Byonna nga omanyi bye mukola ng'olina ekyaliwo. Kumbe he was eyeing my babe. Babe, ono togera ku Sheilah Gashumba. So he was like, nigga used to come into my house to eat, drink. Kumbe he was eyeing. Kale kye yabadde agezaako yadde teyakyongereko. Kumbe he was eyeing my babe. Fenna nga tukimbanyi Sheilah Gashumba, they broke up with God's plan. So Rickman n'alonda, Rickman n'alabirira. Lwakuba the difference between God's plan and Rickman. Twalabanga buli bidi kuba birthday ya Sheilah Gashumba ya Feb. Kati twalabanga nga bane Sheilah Gashumba ba surprise nga agenda ozuka mukali ka night mukajjukira okategera ka night ng'ebimuli byonna biryawo nga it's her birthday nga bane yena bane kye batamukolanga Rickman bateyabiraba oba he wants to be different kati ate tugazo olaba tulina kye twalabye kyanjawulo ku just here postings kati nga tulaba kati with this plan yasazawo n'agamba ndoza yasazawo n'agamba this is the time people to find out that Sheilah Gajjalira girlfriend wange naye waliwo yamuziba and eyamumu bako simulala wabulani Rickman till in Uganda he has to perform kuba ticket bazitunda dda so he's going to perform agenda beera ku Serena agenda beera n'abayimbi abawana bamuwerekeddeko kuliko Daddy Andre Alantonics Zuli Tams Nava Gray we have Bebo plus Sami Watala agenda beera wali ku kido so katusabe ekireme mutambulira nga kya Rover cause naye tugenda beera nga tudda tujja kudda tubeere nga tubawa story ekivulu kya kike kyatambula kitya kyabadde nga kya Rover oba kigenda beera nga kya Cindy kyabadde nga kyani okitegeera tugenda beera tudda tubeere nga tubawa story ez'enjawulo ezisingako ebyo zikolagala kwa serebuko ani gwe bakyaye nga 14 Kasmir bamudidde I'm talking about MC Kasmir bamudidde mukyala we byonna tugenda